Jebale sebo. Kale sebo. Amanya sebo. YOWY star aka Munnamasaka fashionista. Bagamba tya Munnamasaka. Ndi bulungi nnyo sebo ate gwe sebo. Mwetuli mpola mpola. Amina. Music atambula atya? Music mulungi sofa era ne Angelina atambula so buli kimu kirungi mu music. Okay, music omuyingira ddi naye? Now 2 years. 2 years. Yes. Ani yakuwaliriza kuba wali mu kintu kya fashion ng'otambuza bintu byo? Yeah, nanti you know music atambula lumu ne fashion. Womanyi fashion kuba yona birimu art. So music like kale nze kinkola kuba mbamanyi byonna nsobe kwasaganya music ne fashion ndaba bitambula kye kimu kuba okuyimba nali nkumanyi ne mu ssomero era nali nyimba. Okay, omutagala okumanyako YOWY star azaalibwawa? Nze nzaalibwa mu Masaka. Okay. Yes. Abantu bategeezeemu Yoweri Munnamasaka fashion star. Yes. Yoweri Munnamasaka fashionista azaliwa Masaka era nga alina business mu Masaka Next street kuno kwetuli. Yes, kwe next street kweno kwetuli. Yoweri Munnamasaka ateka white parties akola Pearl of Africa Fashion Awards byonna biri mu bwati. Yes. Okay, soko tubule ku waliwo white party egenda okujja. White party egenda kubeerawo ng'enaku z'omwezi 25 omugwokuna wali ku V-Sport. V-Sport wa SK Brian wali wansi wambias. Yes, era kigenda kuba nawo kigenda kubamu nga kyanjawulo okusinziira ku last time nga we twali luli. So kati abayi Masaka njagala babaale bubaze party after party. Okay. Yes. Ate Pearl Awards omwaka guno tuli tutya? Ezo Pearl of Africa Fashion Awards just na stopping am because now natandika okuba nga producing a music wange nensalawo nsooke stopping emu so that nsobola okuweereza abantu music. Okay, mu kintu kino ekya music goyingidde kusomooza kikosanzeemu? Okusomooza just nti wabeerawo enkokolo ezirimu naddala mu bantu abali mu media just bwe buzibu bwokka naye nga mu bisigadde byonna production studio biki video byonna byangu tebimenya nnyo ne problem erimu mu media. Okay. Yes. Okay. Kati okoze oti ofunye ba manager ba promotion abakwasaganyako? No, not yet. Naye nga what I think nja kufuna kuba nze nsobola byepushingira kuba yes kuba ngwe mba ntegekera ebivulu wentegekera bintu bingi so ekyo kyo nkisobola. Okay. Yes, singa media houses eza abantu bamu bali bad minded singa batebereza enkola za n'omutukako n'omwa music n'amuuliza baba mwagadde ne bamuzannya okigala kale nga process zino okutama naye omuntu omba badanga abakitwala nti oba nkoze si kirungi okubanga nvudde mu fashion enzira mu music ate nga byonna kyekimu. Okay. Yes. Kitegeeza waliwo abakulwana? We bali bangi nga basasula n'okusasula ndi mu music bakamutambuzannya butampa budde naye nga nze nkimanyi nti ow'omukisa gwe buli kimu kisoboka kuba tuli b'e Masaka. Okay. Yes. Okay, YOWY star akadde kano bafans baba bakakutegeera kiki obagamba? Abakantegeera just babeere strong mu mitima gyabwe era bafollowing YouTube channel yange bafollowing kuliko YOWY star official bafollowing Instagram all social media platforms following kubanga enda baweereza music ye muyina mungi. Okay. Yes. Abakwagala yonna baba bakufuna? Banfuna bulungi nnyo. N'emivaazi yonna ebikumba byonna ebitambula? Ebikumba mbiyina Kampala ndi ku Nabugabo ku kizimbe bakita Capital Center level ya kusatu era wogedduuka ddene osangako n'ojja n'enkwambaza oba oyagala kwambala onyume. Masaka tuli ku Erigini wennyini ku street kwennyini. Yes, nsigadde nga nze YOWY star mu music mu fashion Yoweri Munnamasaka fashionista. Basibuleko basuubuzi banno. Abe Masaka mbagala nnyo Mukama abankuumire mwekume mbeere balamu mwagale nnyo Katonda naye ajja baagala.